ate n'ekirala ekyankusaamu ku kivulo ekyo abantu bano be nadiringako nabo beneesiga kale okunyambako abansooka mu industry ya Dubai tebali batuufu tebali beerufu ate nze nabalaga omukwano nembalaga n'okwagala nga basika baza gye bali tugambe oba ndowooza balinamu nakyemalira of course naye abantu abo tebankola bulungi kuba nze nabalagirawo nembagamba ekinkola ki tandika kitandike ekitegeera naye bo engeri gye baali bakikolako kowano yabakimanyi ensaba banyambeko ate mu kusaba okunyambako ate ne bakola ki ne basalawo ne bakola ki ne bandekerawo okuleeta omuyimbi leeti sometimes fe bapromota oba otegese tugoberera nnyo sente zetugenda okujja mu bantu ogenda noleeta omuyimbi oluusi akusaba miliyoni 500 n'omuwako miliyoni 2 oba 3 kati biliyoni ezo ebbiri eziba zirwayo noyagala ozije mu baki mu bantu kati what's up my bye people nze bampita DJ Formula naye nga nze wano ku Nyondo Grill era package yange maze ogifuna I think now obeera Deira Union Internet City Telecom obeera noboba nga oli Uganda so Nyondo Grill akimala so oba yagala skinny onyirire nga nze kozesa Nyondo Grill kinyanya muganda wange lwali lumu nga nange kintu waliramu ngo wenna atulaba yakatoyongako amanya yenze Nyondo Rosette era nga nkwaniriza ku mukutu ogwa Nyondo Media gwe wenna tugoberera okola kyamaanyi nnyo yakatoyongako mpya genda bugezi ate okwate kagambo subscribe tokoma okwata ne kade kikuyambeko nti buteka ekintu kyonna ofuna notification there and then nkidamu amanya yenze Nyondo Rosette okuva mu kinyanyanya baganda bange mpaka esaawa y'olwaliro lwenze ku mulimu nze mbadde nawumulamu mbadde newumuzaamu olunaku olwo muganda wange so omukulu yategeka ekinyanya nsazeewo ate ne muyita kwa mu studio zaffe za Nyondo Media abeere nga ate atunyumizaamu ko kyamutwalaganya kitya olw'ensonga nti bingi biyitenganye n'ekiba kirungi nnyo okwewulirako ye kamwenyini sawe nawulira atya kyamutambulira kitya kyali kitya era kamwaka kisabeere nga ate ababuuzaako tutandikire ddala awo muganda wange mukama wange nsanyusa okulaba nange nsanyusa okusanga mukama wange amanya agange bampita abasinga obungi bamanyi ga Ibra abasinga okumanya oli musajja musiraamu ni musajja musiraamu obadde osiiba of course ngani nako wali utakolaga ndi interview y'ekinyanya ngani nakulaba oli ngo budde bwali butandika nedda nyabo walaba bubi sirianga ko mu kisibo ni musajja musiraamu era nasiba kozi ngenkozesa ku mirimu teyakozesaga muvabulaya ageka amazaale yago amazaale bampita kaziwe Ibra kazi wabayindirachi abawa nyonyi singa omuntu akera ku machana akugamba ntambulira mukungu omuganda ng'omunyonyi tambulemu ng'omuganda tambula muganda wange amanya gange bampita kaziwe Ibra ni musajja wa nyonyi Nakinsige akabbiro ku nguvu nzaalibwa Masaka nzaalibwa omukyala gwe bayita Namakula Madina otyo mukyalo w'Olugave sokoleke wabozaalibwa wa Lugave tuli ba Luganda omukadanzala wa Lugave otyo mukyalo wange bamuyita omukyala nzala bamuyita Namakula Madina mukyala wa Lugave omwami bamuyita Mukasa Rashid yowenyonyi bonna gye bali mukama akyabakuuma alhamdulillah awo tuba tutambudde taata tuba tutambudde biweddeyo bingi naye tesobola bimalayo kuba anyway gwesoose okulaba ntambuliddemu ebituufu anyway okay so ge bamanyi akakola ssente ogambye gwe bamanyi wano ndowooza babadde bamanyi ga Muvabulaya ngakola ssente Muvabulaya promotion then
amanya gange amazaale nga ngogedde ndowooza bampita Kazibe Ibula aga business bampita muva Bulaaya ge basinga abantu okumanya era wano ge bakuyita ge bampita. Yeah. Anyway, ono ye mwami eyateeka esente mu kinyanya abasinga mwaite mumumanyi si muntu wa kamera era nzisese mu skesike ne muganda wange jangu twogeremuuko ekirincha byonna wali saawa eno tugenda kubanga ate tumubuuzayo obubuuzo obutonotono abeerenga abukola ki abutuddamu. Muganda wange tugenda kutandikira ddala wano wennyini okeera ku makya ogamba kantegeke embaziira Tony ewamu ne Suuna Beni ani akuwa idea okuleeta abantu abo? Teri yampa idea ku nsonga eyo. Era bukezi ku makya n'ekyerowooleza ng'omuntu ate soka tukomekaawo mu kukyerowoleza ng'omuntu abantu baneeno obategeka lwakuba nti mikwano gyo bwakano kirowoozaamu oba lwakuba nti bali bategekeddwako onulaba nti balabibwa oba bayagalibwa abantu oba bayita nga gwe kinyumulwa kubeera gwe? Saategeka nti okubadde mikwano gyange just nasooka nenkirabamu ebbanga lyenkolaganye nabo nensooka nenkirabamu ebivulu byabwe bazze bakola mu bantu ate lwedde baaliko wano bifo nga sinnabategeka nensooka nendaba abantu be baafuna nenkibalabalamu neŋŋamba kankole ki kambazze mu bantu dimandi yawe wali maze okugizoolamu nti bamweri bateriimu? Of course ye dimandi yaliwo ey'abantu abantu bo bamwagala siwa abantu babaagala akitegeera era yensonga lwaki nakola ki akibalabalamu neŋŋamba abasajja bano kankole ki kambategeke obategese twagala mu bimpimpi otuyitiremuuko ekivulu kino kyakwisiza kitya nga gwe omuntu n'ekirala gwe mulundi gwo ogwabadde gusoose okutegeka ebivulu oba si gwe mulundi gwange ogwasoose already nali ntegeseeko naye nga si wano era nze ndi promota e Uganda naye bwe nalaba nga ndi wano neŋŋamba ne wano nsobola okukola ki okutegekerawo. So mu bimpimpi Suuna Beni Mbazira Tony kyekivulu kyo ekyasoose ekyasookedde mu UAE kyekyasookedde ddala experience muganda wange tubulye mazima meereere nga tewali kulimba kyabadde kitya kyagenze kitya kyatambudde kitya gwe muli mundamu gwe essaawa eno owulira otya? Mu kusinziira ekivulu ekyo mu bantu be nali nsuubira okufuna nga nkitegeka sijja kwogera nti oba nabafuna nga bwe nali nabasuubira saabafuna naye nze ndi happy nakyo kuba kyampadde ebyokuyiga bingi mu kusinziira engeri gye ngaye nti mbadde sitegekangako wano kati ekivulu ekyo kyampadde ebyokuyiga bingi engeri gye nkyategeka ebivulu ebiki ebirala kyogamba mutima muli okyalinamu ekirowoozo n'okwagala okuddamu oteekawo n'ekivulu kyonna? Of course kuba omulimu ngumanyi guno omulimu ngumanyi era ngukoze ebbanga ddene era nkyagukola katugambe mu bufunze nti tekyatambudde nga bwe nadde wadde osuubira naye ate ndi happy nakyo kyenafunye nga gwasoose okwogera amazima ebiseera ebisinga promota batugamba bulala oluusi tunobeera nga ekitu bakirabye bo basigala ate n'ekirala ekyankusaamu ku kivulu ekyo abantu bano be nadiringako nabo be neesiga kale okunyambako abansooka mu industry ya Dubai tebali batuufu tebali beerufu ate nze nabalaga omukwano nembalaga n'okwagala nga bo basika baza gye bali tugambe oba ndowooza balinamu nakyemalira bwekito bwe kyali naye nga bali money oriented of course naye abantu abo tebankola bulungi kuba nze nabalagirawo nembagamba ekinkola ki tandika kitandike
ekitegeera naye bo engeri gye baali bakikolako ko wano nga bakimanyi ensaba banyambeko ate mu kusaba okunyambako ate ne bakola ki ne basalawo bakola ki ne bandekerera naye ekirungi Mukama Katonda n'akituyisaamu bulungi tukiyitamu bulungi abantu beyampa nenfuna abantu benafuna nenfuna n'ebyokuyiga bingi mu bivu kituufu so tewejjusa tewejjusa anyway yegwe nja kukyogera nga ndene mu kamera yegwe promoter wano mu UAE asoose okola ekintu kino wammanga gwempuliddeko bagwendabyeko n'amaaso gange nga abantu botegeso basasuliddewo akasene ne kagwayo obutayagala kumanya oba abantu bazze oba tebazze yegwe muntu buli bwe tugwakola naye ntubanga wa media akasente cash down yegwe okusuzira geri nyina engeri gye nazze nga ndeba alaba buli kimu kyonna gejutambuzamu ebintu byo okitegeera nono bapromoter abasinga tubakolera emirimu bumalo gumukolera nandiko okwebuzaabuza bwamana kunyigira nasoka ntikawembeera motekawembeera oba kwetaaga oluvannyuma anti kati Nyondo olaba sobola kutandika kutegeka kivulu kati nina ekivulu ng'ennaku z'omwezi 8 sokoleke olina ekivulu ekivulu ekirala ng'ennaku z'omwezi 8 ogw'omukaaga era wano akafeche soko olindemu so ddala kituufu okyali n'omutima oguddemu okuteeka wano ekivulu omutima gwongulina kuba nagifuula bizinesi anyways kyenebaza Suuna Ben nembazira Tony baatukuba omuziki sijja kulimba twanyumirwa kino kyo tukwalikola kulimba ate nekirala nawe noyimba kunagala okulabanga nawe wali woli anyway gwe abalala promote omulala omusanga nga talinawo anyway ebivulu bingi nnyo wano eno era tewaliwo njawulo n'ebivulu bine ebibaddewo ebirala abantu abajja bebo tewaliwo njawulo n'ebivulu era bikola ki birala naye ekikulu ekyaliwo mu byonna nti abasajja batandika obudde bukyali ne bakola ogwabwe mpaka ku ssaawa esembayo ate nga basanyufu era buli muntu eyali munda omwo yali musanyufu tekina ekigasa kujuzaamu bantu banawuliranga nti promota muva bulaya tulina ekivulu wano eno abantu balindoza oba banira abantu kujja wano ekyanyumira ndi ssaawa zaali zigenderedde naye ngola abantu banakola ki tebannawera bajja luvannyuma naye ate bano bo bakulaga nti batandikirawo omulimu gwabwe nga newankubadde oba mulimu omu oba mulimu babiri oba temuli muntu bo bajja okukola omulimu gwabwe ate omulimu gwabwe ate ku budde ate nga basanyufu kuba baali basasuddwa yes kubanga baali basasuddwa naye tulinako ekivulu ekimu kye twaliko balinda abantu nga abantu ne bagana okujja ne balinda abantu amazima gennyini abayimbi bahandika okuyimba nga wabulayo ndowooza essaawa ng'emu n'ekitundu omanye ebivulu bya wano biggalwawo ssaawa ne ssaawa bweziti yes so wazali ssaawa eyo nga ziri mu ssaawa 8:05 mu zigenda mu ssaawa 9 nga bagundi bapromote bagamba waayi mwete gundi agende ku stage okitegeera ne wana ekyanyumira nti mwayali abatona kuwera abantu bakandika butandisi ne bondi banyira bakola ki ne bakola omulimu gwabwe mpaka lwaki ekyo kibeerawo okuleeta omuyimbi leeti sometimes for promoter oba otegese tugoberera nnyo sente zetugenda okujja mu bantu ogenda noleeta omuyimbi oluusi akusaye miliyoni 5 n'omuwako miliyoni 2 oba 3 kati biliyoni ezo ebbiri eziba zirwayo noyagala ozijje mu baki mu bantu kati nkutegedde noyagala ozijje mu bantu omusooti nga lyokajje wamwana kirabako waliwo wamma bato mu kibala bateri muyimbi asobola kujja ku stage nga nakirabako oli yali abulwayo sente z'okumusasula nga promoter akola ki era oya ne bugenda mu maaso ndoza yali alinze bayingira akwata sente akole ki amuwa ne bagana okujja omuntu oli yagana okuyimbira ddala naye kyenebaza abasuna Ben bakola omulimu gwabwe to the fullest nenebaza ne promoter I salute you era wanda banasanyuka nnyo by the way walina musanyufu mpaka kusaawa esembayo kyekivu kye nali ntegeseeko nesifuna sente nga bwe nzisuubira ate kyekivu kye nategeka nenfuna essanyu simanyi lwaki ate essanyu lyerisinga muganda wange wali musanyufu ekyo nange nakiraba era kyampaliriza nnyo n'okuteeka ekyokubiri kati sokoleke
nga tukyali ku Basuna Band twagenda ku kyakubiri. Basuna Band bano olinayo kesubiri yonna erigamba nti ndiddamu ne bategeka oba woobawa? Of course nkyakolagana nabo kuba bo bali ndudde nga nkolagana nabo era nina n'ekivulu kyabwe ekyali e Uganda. Sokoleke. Nakuzo omwezi 22. 22 ogw'okumeka? Ogw'omukaaga tuli mu gwakumeka? Tuli mu gwakuno okutono ogw'omukaaga. Obategese Uganda? Nina ekivulu kyabwe. Ye nembazira Tony. So abo bo sola kubajjako liiso niwe mbamba tutte ludda ne mbamba tutte ludda ne mba nfunye ne mba sifunye bali nkolagana nabo mu business. Ate bantu bano bategeera bantegeera nange nabo bategeera so mukyakolaganya ddala mwenna. Of course. Kubanga eno business mulimu ekitajja nga bw'okyagadde olwekyo ekijja nga bw'okyagadde ne kiyita nako so business ogitegeera. Abasajja abo nali nkolaganyeko nabo okumala omwaka ninkola show zaabwe ezisukka mu 7 show 5 zonna ne zikwata. Show bine zikola ki? Naye singa ezebbiri zaagaana n'enkita sandikoze eki sandisobodde kufuna kye nafuna mu zino shesta kufuna naye ekyandeetera obumalirivu nalemerako okitegeera fe sometimes fe bapromota abasinga obungi era nabo ndowooza gye bali bampulira ogenda otegeka ekivulu sijja kwogera nti oba ki oba ki naye buli muntu yamajja gy'akasente ke kituufu kitegeera ogenda n'otegeka ekivulu nokitegeka kyo n'osuubira nti nafuna kino nakuteeka sokoleke wenakubirako akasimu waŋŋamba obadde Uganda ekitegeeza ze zimu ku nsonga ezibadde zikututte Uganda. Zimu ku nsonga kuba nagenda otegeka abasajja bagenda okujja wano ngoyedde ekivulu nkina mu programu yange wa Uganda era show lwaggwa naddayo nabo mwandayo mwenna era nakadda nakomyewo so mukyakolera ddala mwenna. Of course sola bajja era ne baŋŋamba bazza wano nsobola okubazza bobanga basazeewo bansaba nti mubakomyewo obakomyawo bali vibe njereere subhanallah. Gwe wenna atulaba njagala okujjukiza nti ate muganda wange gwe wenna agala okubanga ate olabikako obulungi nga kasikini kyekyo. Mbajukiza nti Abannyondo Glim bayina ekizigo ekiyoyota olususu mwana wattu nnoonyi yenabika bulungi ate nga tovudde kukalayo. So gwe wenna abeetaaze ojja kuyita ku namba y'essimu 0524680778 nate era balina products endala zonna ez'abakyala ez'omu kisenge ez'abaami ita ku namba y'essimu eyo ate obeere nga muganda wange obafuna obabuuzeeko byonna ebira bye weetaaga bajja kubanga ate babikutuusaako. Mwebale nnyo mubaerera kutwagala kutuwagira nakubeerawo tuliwo lwakubeera mmwe atakuumira mpeera amina atagabirira bwereere atagabirira mpeera abatugabirirenga mpaka emirembe n'emirembe. So kati tugenda mu kivulu kipya. Tugenda mu kivulu kipya. Ani gwoleeta? Gwendeeta Reigi. When take what handy papora bebe history nyore bijo tabitina ugumire yorukari omukono ngukotagwa paniche nkubeke bendera hejuru kuno tekashara buzima jikumeke bendera digayo kom fantasy iria kuno mu reality tino jirombera tashasha let it be forever etching with you my twin together let it be like this forever etching with you my twin together. What a Reigi ndowooza era abashoshe bamumanya abanyankole abanyarwanda n'abaganda fena tumumanyi. Reigi mwana w'embalala ajjange enaku z'omwezi 8. Enaku z'omwezi 8 gwa mukaaga tuli mu gwakuna ogulino gw'omukaaga enaku z'omwezi 8 kuba nayiseyise eyo gye nayiseyisa nti katumanye abantu balinamu kino twasigaziza promoto omuva Bulaaya. Anyway kituufu era nayiseyise gye nayiseyise ne baŋŋamba nti twetaaga omuyimbi oyo. So bantu bakwegambidde bamwesabidde Reigi enaku z'omwezi 8 mwezi gwa mukaaga mwaka guno gwennyini 2024.
So kyembasaba babeererwedde obudde bwonna posita tugifulumya ekifo tujja kukibabuulira kuba tukyakonfaminga kifo tugenda okumuteeka naye nga ye ali confirmed already ye ali confirmed agenda kyemmanyi ndowooza n'okulinya naatera okulinya toteeka mu mbeera anyway ekyo nakyo kasatu kitegedde Regi dimandi weeri Regi era tekwana tajjangawoko so gwe gusoose tajjangawo kati n'abanyankole badde balaajana muleeta baganda bokka baffe bayimba temubaleeta stadia naye bagamba munaaye tulina okubalansinga ekintu njakola ki njabbikolako ndowooza tetulina kisingako awo tulinde ateera omwezi ogw'omukaaga ennaku z'omwezi nga 8 Regi nina omusheshe sikyalisinga so babeererwedde bonna abami n'abakyala nga bwe nakola luli by the way ku kivulu ky'ekinyanyanyanya abasooka 10 tiketi zaabwe zibeerawo abasookera ddala kati wano abanaasooka banamukisa abanaasooka okunkubira essimu ate andoze kyenkumanyiiko yegwe omuntu asuubiza nentuukiriza era nsaba Mukama buli kimu kitambuli awo nga oleme kukyukamuuko kyosuubiza obeere nga okola ki ng'okituukiriza omwami ono tumusapootinge muntu mulamu ye muntu asuubiza n'atuukiriza ye muntu avaliwinga amanyi g'omuntu ye promoter mu UAE ye kasasuka na clearing abalala ekine kimutuula bakimutuddemu azilonga yakoze eki ya clearing waliwo yabadde asigadde akaaba buli ebivulono bibeera abantu ne bakaaba tibapade serezanga waliwo ewabadde okulana kwonna ekyo kisinga obulungi I think so bajja ku supportinga tujja ku supportinga n'ekivulo ekijja inshallah mpozi akasembayo oba kebayita akatalekeka tugalewo programu eno nga tumaliriza badde njalangizeko okwebaza abawagizi bange bafaani bange benasobola okufuna ekivulu ky'ekinyanyanyanya abaasalawo ne bagamba nti babulaaya oba Brianna Events tetujja kukola ki kugirekerera katugende tumusapootinge era mbebaliza ddala era kyensaba nsaba nga yemwakikola ku kinyanyanyanya ne ku radio mba mukola ki mukikola n'okuyisa nawo muyise nawo kuba kyetwagala nze ndiwo kubalowooleza kubaleetera kibanyumira namwe muliwo okukola ki kusapootinga so nasiima era nasiimira ddala era mbasuubiza birungi byereere sijja kusukakaawo atakuumira mpeera abatukuumire amannya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyambako ate okubanga okiralinga skin yo nebirangira bikabulungi nnyo tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo gwena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok. Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glim.